Muhoozi si wanjawulo naye yazaalibwa. Tetugenda kusirika nga tugenda tula butuzi mu zipress. Mwami Museveni gwe wagenda mu nsiko. Tumanyi Muhoozi gy'abeera. Tumanyi Vice President wasula ali mu Makindye. Tumanyi ba minister abo gye basula abamu mu Makindye. Museveni ne kitabani kyo tuli batonga emulowooza kubanga n'amazzi ge bakuzaalamu tusaba bakwata mu ngalo booti. N'ogakwata mu gakumenda kikabiri. Lekera okumalako emirembe abaana b'abantu. Abantu ekyokubawa nsalesale essaawa 24 si kutiisatiisa ekisooka ekiri mu mateeka. Ekirala buvunaanyizibwa bwa poliisi okuproducinga omuntu waba akwatiddwa. Etteeka okusinziira mu etteeka erikuuma abasibe lyagamba omuntu taatwalibwenga mu kkooti ng'akubiddwa. Kati bwebalaba bamututa abamuzi baga bajjanga muta buti agende scot free. Naye kati bano baakubiddwa, alabire Faluku akubiddwa, omunyanda wa Bobby yakubiddwa. Abantu bangi abaakubiddwa nkugambe tulinako abantu nga 3 be tumanyi naye bangi be tutamanyi na kumanya abaabuziddwawo olw'okuba yambadde akakofiira. Ngamba nno Mwami Museveni tukyayogera bwogezi. Tumwadde tugamba essaawa 24 naye essaawa 24 ebintu bye tusobola n'okukola nga tetwogedde wano. Ffe twagala ggwanga lyaffe, eggwanga lyaffe tetulina tugenda kuddukira. Ekyenjawulo tuzze ne tukyogerako. Naye bye tugenda okukola tetugenda kukkiriza tutuulako kumenya baganda baffe babe nga bafa nga tugamba rest in peace nga tugenda mu ddwaliro. Mwalabye Haitawa yamenyeddwa. Kati tudde wano tuzinge buzinzi mikono nga mwe mujja mumenya mugenda. Mujja mumenya bwe mugenda. Tetugenda bikkiriza tugenda kujja. Naye tugenda kati naffe tugenda kulumba ku baana bamwe ne baganda bamwe n'emikwano gyammwe. Lubalwanga Charles, Speaker w'eggwanga ly'e Makindye. Kyannaku kikwasa ensonyi kitukaabya ng'eggwanga lya Uganda. Baakubye abantu ab'enjawulo, sigamba ab'e Makindye bokka. Abantu lunaku lw'eggulo mwabirabye bannamawulire mwabirabye. Abamu baamenyese. Be tumanyiko be batono nga NUP tukyakola audit tutegeere buli muntu yakubiddwa gyali. Abamu tetumanyi na waje baabulidde. Twategeddeko ababale. Tuyinza okuba twategeddeko ababaka. Ba honorable councillors. Nola bakwata omubaka n'akubibwa mu kusabwa erityo. Olwo gwe maama ali mu katale. Mwami Museveni tumanyi gwafutulaza gwamenyemenye system. Mwami Museveni mutabani wo Muhoozi ne family yo yonna. Etteeka likugamba gwe alina okuba nnamba emu mu kuwa amateeka ekitiibwa. N'ekikwasa ensonyi gwe nnamba emu mu kumenya amateeka. Kati nno ngamba bannayuganda mwenna kino kyabudde okugamba mbu kya NUP. Kyabudde okugamba mbu ky'abaana abazadde bali mu kumenya abaana bammwe bali mu batta nga mulaba. Muhoozi si wanjawulo naye yazaalibwa. Tetugenda kusirika nga tugenda tula butuzi mu zipress. Mwami Museveni gwe wagenda mu nsiko. Tumanyi Muhoozi gy'abeera. Tumanyi Vice President wasula ali mu Makindye. Tumanyi ba minister abo gye basula abamu mu Makindye. Mwami Museveni toli wanjawulo. Olaba abaana bajja nonga nabakibiina kyo ne bakusalako wali ekansanga abamu bakyavunira mu makomera. Toli civic. Otya ebintu ebyeddembe kubanga gomanyi bitali bya mateeka. Tuli mu bulumi. Ekyamazima tutya. Ekyamazima naffe tulumirwa. Naye omutima tetugenda kutya. Leero bakutte Honorable Nyeko Deriki, wakutte Honorable Nkunyinjiba, Honorable Hassan. Naye kiri mutima gwaffe kitokota. Museveni weekube mu kifuba okubira amateeka. Kati tugamba mbu bateeke mu kkooti bw'omaze dde okusalira ng'obakubye. Tugenda kuva wano oyaga tukanga tuva wano naye tugenda Kawempe wadde wasikubye abantu. N'enkya tugenda Kabeeramu tugenda Kanoonya. Ekifo ky'e Kawempe si kikyo. Kawempe is a national by-election.
fena tugenda gyenyigiramu ogenda tusiba oba okyatusiba tugenda kujja ekyenjawulo tetugenda kuzinga buzinzi mikono tugenda kwerwanako ng'Abannayuganda twerwaneko self defense osobola okwerwanako nga kubanga ne bano abali mu uniform tetubamanyi poliisi yabeeganye amagye gabeeganye tetubamanyi kati ngamba Bannayuganda bano bakifeesi abambadde engoye eziri mu uniform ez'abamagye tununule Uganda nabo tubanunule tulwanise bano kubanga twategere bafunye bakifeesi ne babambaza uniform ne babawazi dummy guns leka kutabangula Uganda sitewagigula tewaliwo yagikusuubuza walwana kolo walwanira tetwaliwo buno bwe budde bwaffe Bannayuganda yonna gye muli mbasaba tuyimuke tutereze Uganda Chetulino kurwana mubisere byomaso tufune mirembe power tugenda kulwana namanyi g'abantu siga mundu Sekatawa Kansala omukyala owa Salama B atenga nkolanga Executive Secretary Finance and Administration Matching Division ndi mukyala wa National Unity Platform tuli banyivu nnyo nabenyamivu ku nsonga eyabaddewo olunaku lwajjo bakubye abakulembeze bakubye abantu baffe bakubye abakyala batutyobodde bayambudde abakyala ne bakuba abakyala ne babayisa bubi nnyo in fact bedda babakuba nga babakwata n'obakwatirira bananga basirikale tubasaba n'omukyala yabalaze yabaddeko omusirikale nti kyemukola kikyamu eri abakyala kuba twali tubakusimbula okuva ku kitebe omusirikale omunakuba omukyala ekigo era ekyamukwasiza ensonyi obutamukwatira olwakuba abantu bazze babaddewo bangi kitegeeza nti batwetegekedde okuba nga baturepinga naye twagala obbagamba bano abasajja nti baleme tutiisatiisa singa akalulu Museveni takaagala yandibadde akavaamu batuleke tukole ebyaffe bye twagala gyo twabalazeeko era singa teyabadde omukyala oyo okugjawo ekyo ekisajja ekyebikka ekifeesi twali tugenda mulaga nti tusobola naffe omukuba naye ffe tuli bantu baddembe twagala tambuza ensonga zaffe nga za ddembe twagala Uganda ebeeremu eddembe y'ensonga lwaki mutulaba nti NUP erina obumu abo bonna be balaba ababadde kawempe lwabumu National Unity Platform bweyagala okuteeka mu Uganda muno tusaba bate bannaffe bate omubaka waffe bate abakulembeze bakunga kubanga tebalina musango gwe baali bakoze akakatengo ke balina nga batandise n'okwagala okuturepinga mu lujjudde lw'abantu banaye bafuneko ku nsonyi Museveni addeyo nga bwe yagamba nti yayigiriza abasajja be discipline abayigiriza bwe bakwana abakyala tebajja tukwatira mu nsonga byakulonda nga batuyisaamu amaaso we batyo bwe baba baagala emakindi abakyala bangi bajje batuyitemu ffe ng'abakulembeze tujja babafunira naye tebajja tukwatira mu resi y'akalulu nze Solomon Nango bakansala omukyala owa Salama nsonga eyabadde ey'ejjo eyakwasizza abakulembeze baffe newaffe Makindi omuli Honorable Nyeko Derrick member wa Parliament ya Makindi East omuli kansala Semugire Elias kansala Weruwafu omuli kansala Katende Hassan kansala Wekabalagala omuli Honorable Ellen Namukwaya Lord Kansala ku lukiiko olukulu olw'autorite ow'Ekibuli ne Kabalagala omuli Honorable Magezi Joshua kansala wa Makindi 2 omuli abakulembeze baffe abakunga chairman Wekabalagala chairman Farouk n'abakulembeze abega babaddeus bakubiddwa nnyo basuze ku poliisi ewandegeya abasinga ebigere byamenyese tusaba babateekebwe mu kkooti bwe baba nga baliwo omusango bavunaanibwe naye gavumenti okweyisa mu mbeera ey'ekiyeekera nti bannabyabufuzi ab'opposition babatwala ng'abayeekera kikyamu era tukivumirira nese kuvumirira yenna tuzze okuyisa stand warning eri gavumenti ya General Museveni ne banne nti ffe abakulembeze baffe tubaagala abantu baffe balonda abakulembeze babwe bakiikirira abakulembeze baffe saawa zino bakubiddwa nnyo bali badde bali malwaliro so si mu polisero z'ewandegeya tusaba bateebwe ewatali bukwakkulizo bwonna era ze zimu ku nsonga lwaki tuzze n'abakulembeze baffe mu Makindye tulabe nga tusaba okuteebwa kwabwe kubanga eryo ddembe lyabwe ery'obwobwange okuba mu NUP si musango okuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert president waffe si musango
era tuzze okuba ultimatum nti leero webuziba nga tebaleeteddwa mu kkooti oba nga tebateereddwa tujja kukolawo akatiisa kubanga lwe lulimi lwe bawulira. Islam kansala akiikirira abantu b'ekibuli ku kiiko lw'e Makindye. Tuli wano ne bannange bakulembeze bannange ku lwebyo ebyabadde olunaku lw'ejjo mu kalulu k'e Kawempe. Mwami Museveni mu 1998 wagenda mu kalulu ne bakuba akalulu fulaati n'ogenda mu nsiko ng'ogamba nti bakubbye. Tewatubba mu 2021 tetwagenda mu nsiko. Neffe ekyokwasa bwe tetulina kamera. Mwakuta ababaka mwakuta Honorable Bonyeko ne mukwata Honorable Sim ne mukwata bakansala Katende ne mukwata n'abaana bakunga ne Lord Kansala Helen Namukwaya. Mwami Museveni toli wakitalonga bolowooza. Tetuzana kwogera by'amateeka kubanga amateeka betugenda n'amateeka tebagategeera. Tuze kwogera bituli kugumba ebituluma. Museveni n'ekitabani kyo toli batonga bemulowooza kubanga n'amazzi ge bakuzaalamu tosobola bakwata mu ngalo booti. N'ogakwata mu gakumenta kikabiri. Lekera okumalako emirembe abaana b'abantu. Abantu bewasibye balina bataata baabwe, balina bamaama baabwe, balina abaana, balina abantu bebalabirira. Ngolooza abantu bebalabirira bagenda kubeerawo batya. Wanga balina omusango baleete mu kkooti. Tuwulire omusango gwe balina. Era malize gamu yange nga nkugamba. Leero luno lutalo ye mama. Leero luno lutalo ye mama. Wako wakatengo lutalo ye mama. Leero luno lutalo ye mama.